Sajja Kyaggwe tugenda kujaguza, tugenda kulya, tugenda kunywa, tugenda kubiibya abantu abalala bonna kufe kwe bajja okulabira nti wakati mu kusoomozebwa tusobola okubeera n'essanyu. Newankubadde nga amatikkira gano 28 gajjidde mu kiseera ate gavumenti weyagala okusaanyizaawo ettaka erya mayiro kwe tutudde, tekirigenda kutujjako ssanyu lyaffe, kubanga embavu tuzirina n'amagezi ge tugalina agagenda okulwanyisa enteekateeka eyo. N'olwekyo tuwera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nti basajja bo gye tuli tetuggwangayo, tugendanga kubeera basanyufu ne bwe bateekateeka okutuggyako essanyu. Ffe tujja kubeera nga basanyufu ate nga bwe tulwana, kubanga olutalo lwe tulwana lwe lwaffe, okunyweza Namulondo, okukuuma ettaka lyaffe, ensalo zaffe, okunyweza obumu, okulwanirira okulaba nga abantu ba Buganda bakola era babaawo wakati mu kunyigirizibwa, era bajja kubaawo kubanga akaalo ka Buganda kadda. Akaalo kano akalina nnyiniko atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe emyaka 28. Ekyo kye kituwa essanyu, mu ssanyu, mu kusoomoozebwa, mu kulwana n'okubeerawo ng'Obuganda. Member of Parliament wa Lugazi Municipality, Musajja Ssaabasajja Kabaka. Ffe nga bannakyaggwe emikolo tugyetegekedde newankubadde giri scientific, naye naffe tugyetegekedde okutuukana n'omulembe. N'olwekyo enteekateeka nga bwe muziwulidde zigenda mu maaso okulaba ng'olunaku lunaffe tulujaguza wano. Tugenda kuba n'okusimba emiti era Ssaabasajja Kabaka bwali omusale mu bukuuma obutonde bw'ensi. Era kuba tugenda kutongoza website y'essaza ly'e Kyaggwe. Eno website kwe tugenda okulopera byonna bye tukola, ebyenkulaakulana, eby'ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala byonna, okulaba ng'essaza lyaffe libeera ku mutindo bwe lityo. Era mu byonna bye tugenda okukola kwe kulongoosa bbugwe ono nga bwe mumulaba, ate era n'okujaguza, kubanga buli lwe tujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka, Ssaabasajja Kabaka agabula. N'ekyo tujja kuyita n'abantu be tunaaba tusobodde okuba nabo era otugabule wano tujaguze nga twebaza Mukama Katonda okutukuumira Ssaabasajja Kabaka.